Olugendo luno twalutandikidde mu ggombolola y'e Pabo mu disitulikiti y'e Amur. Mu biseera mpawekaaga twasobodde okusinkana loole eno eyabadde etisse amanda so nga waliwo n'ensawo endala ezabadde zirinda okutikkibwa. Wano ssentebe wa disitulikiti nga ye Michael Akon yalagidde amanda gano gatundibwe ku nnyondo. So, because actually we have not given any licenses for any commercial charcoal business in Amur district. So the only thing which we can do is to pile them and auction the charcoal. Tweyongeddeyo ku kyalo Labala ng'eno ekibira kya gavumenti kumpi kyakafuna ku buweerero. Wakati mu kulondoola ensonga y'okutema emiti n'okwokya amanda mu disitulikiti y'e Amur gye twasanze emmotoka eno nayo nga yabadde esomba manda era omugoba waayo yeesanze mu kaseera akazibu. Which side? Where you got the charcoal? Baba kuvuga dokumenti olina kumuwa. Kati wowe ogana bajja kuteeka munda. Wuliriza madam. Yensonga lwaki nange mugambye nti njiwagwa. Ono aliko lisiiti gy'alaze abakulembeze bano nga yamuweebwa omu ku bakulembeze b'eggombolola y'e Pabo oluvannyuma lw'okusasula emitwalo 6. Kino mwasasudde leero nante saawa meka? Sawa zibadde nga meka? Nya? Sinnya zibadde tezinawera. Kati saawa meka? Okusinziira ku mugoba wa loole eno, ensimbi zino zaali zakumukkiriza kusomba manda okumala ebbanga ly'ennaku 2. No, I am not giving it. No, it's supposed to wait. We can even arrest him. You know it is a fault. Ate mu kitundu ekyakazibwako nga Doctor's Place, entuumu z'emiti egibadde giteekebwateekebwa okwokebwa ze zaatwanirizza. Eno abakola ogw'okutema emiti kumpi babadde baafuulayo maka gaabwe era nga etwatuukidde abantu abasanze bali mu kulya kyamisana. Badde noonya ssente okwebezaawo ng'omuvubuka. Tumaze no balindiriza mwezi gumu. Wakati mu busungu, ssentebe wa district ensiisira abantu bano bwe babadde basula yasazeewo okuzikumako omuliro. Okusinziira ku kitongole kya National Forestry Authority mu Amur, ebitundu 7 ku buli 100 ku bibira by'obwannannyini bitemeddwa so nga ebitundu 3 ku buli 100 ku bibira bya gavumenti bye byakasaanyizibwawo. Rampant poverty in the rural areas. People want to survive, people want to get a livelihood. And then two, in terms of facilitation, I believe the DFO's office in Amur is not well facilitated. Tutegezeddwa nga omuze gw'okukya amanda bwe gukulemberwamu abamu ku basirikale ba UPDF wamu ne poliisi wadde nga abakulu mu bitongole bino byombi tetusobodde kubafuna kubanga amasimu gaabwe gabadde tegaliiko. The generals in Kampala in their big offices instruct the armies in the barrack to come and stop the old chairman. The war which is coming now, it is systematic war by the big generals to destroy the environment. And I'm very happy that he's implementing it. But what is very disturbing is that we are seeing the involvement of the army in this business. Why? Abamu ku bakulembeze ba disitulikiti nabo basongeddwamu engalo. We have got fake receipt with the sub-county chief, fake receipt with the parish chief, with the connival of the LC3 chairperson, because they eat together. Should we allow those who have packed their charcoal, they have loaded, to leave minus the receipt, and yet it is the requirement that they should be issued the receipt? You see the logic behind. Ku nkomerero y'omwezi oguwedde, disitulikiti y'e Amur yayisa ekiragiro ekiyimiriza okutema emiti kw'okwokya amanda mu disitulikiti ng'abakulembeze be batema empenda z'okulungamya omulimu guno n'okulaba engeri ki ebibira gye biyinza okukuumibwamu. Amanda gookyebwa buli lunaku wadde nga palamenti y'e10 yayisa dda ekiteeso ekiyimiriza okwokya amanda mu disitulikiti eno. Ekyebuuzibwa ani ali mabega w'ebikolwa bino era kiddala ekisaanidde okola okulaba nti oboolyawo ebyayisibwa palamenti biteekebwa mu nkola. Julius Senkandwa, NTV, Pabo, Amur District.